As oyo no ye mutabani wa bwe tuba togeredde mu nnyimba akayimba kuba kayita Matayo. Omukulu King Saha yasookera ddala okukuba akayimba ke bayita Zaakayo ng'akaweerezzaako yakalitako artwork yali omulungi ennyo. Artwork ng'alaga ekifaananyi kyali kyefaananizaako Bebe Cool. Era King Saha agamba akayimba ke bayita Zaakayo yakakuba ng'akaweereza Bebe Cool. Kati mutabani wa Bebe Cool abeera mutabani wa Zaakayo yakubye akayimba ke bayita Matayo mu mbeera ey'okuba ate nga alinga ayagala okuba ate nga asomesa omukulu gwe bayita King Saha. Nga bw'omanyi nti endongo eno etambulira ku mawulire na byonna publicity abantu basobola okuba tebamanyi ebitambula. Omukulu no Alan Hendrick yeyita Pepper Daddy ye mutabani wa Bebe Cool. Omukulu oyinza okwebuuza mutabani wa Bebe Cool badde tomumanyi. Ono nno muyimbi era ng'okuyimba asobodde okuba ate nga akuluddemu nnyo endongo agiruddemu naye lwakuba nga bw'omanyi ndowooza emizimu gy'endongo teginnamukkiriza teginnamwaniriza naye agezezzaako okuba ate nga agezaako okulwana alaba oba ayinza okuba ate nga akubaka breakthrough mu mbeera eyo. Omukulu ono yasobodde okuba ate nga atula nakuba akayimba ke bayita Matayo. Mu press conference yayogereko ne bannamawulire ab'enjawulo mutabani wa Bebe Cool bannange yagambye nti akayimba ke bayita Zaakayo takamanyi takawuliranga nako ye yakoze bukozi kayimba ke. Mutabani wa Bebe Cool abasajja Bebe Cool Bobi Wine Chameleone bakoze ebyafaayo bakoze entalo zaabwe ndowooza tetukyalina kye tubabanja wadde n'akamu akadde kano. Ono mutabani wa Bebe Cool gwe bayita Alan agamba ayinza okudda mu bigere bya taata we ng'atandikidde mu ntalo. Agamba nti akayimba kano kakoze Matayo kasomesa abantu abaana bave kakoola bave ku njaga abakubwa bucwiri abakuba embanga mu mbeera eyo. Ng'agamba nti omuyimbi gwe bayita King Saha yagamba nti nga bw'ojjukira Bebe Cool yagamba nti King Saha akayaga kamumazeewo biki kati mwana mulenzi ono Alan agamba azze kusomesa byanjaga akayimba sika King Saha. Wulira bw'agamba bakayita Matayo wadde nsaba mikwano gyange mukanoonyeeko ku streaming platforms zonna ku iTunes, Spotify wonna weekali kayimba kapya Matayo. Matayo nadde nsomesa ku bavubuka ku biragalalagala effects kyekibaawo ngo misusing zeki drug. So the song is really so direct nti kuletera okulowooza nti oli wakabi nnyo yesu oyinza okuba nga oli wakabi ku level yo so sikulipira bakuki. So message ebadde clean and direct. Basi yagamba nti asomesa ku njaga bwe tuba tusomereza ku nnyimba ezisobodde okuba ate nga zisomesa ku njaga. Waliwo akayimba ka Bobi Wine bakayita Dipo yaddamu remix ya Pojobu Kafeero bwe yagambira nti nvudde ku njaga ng'agamba gwe bamiki baani abalaga obuzibu obuli mu njaga. Kati omukulu n'agambye akayimba Zaakayo omusajja yamukubye nnyo ate yagamba akayimba kakusomesa kuva ku njaga. Sooka owulire emboozi ya mwana mulenzi ono Alan agamba nti n'olutalo lwakusatu ani naani King Saha ne Alan ayina ennyimba mmeka wulira. Sikutegedde ku side y'olutalo kubanga entalo ezibaddewo eno World War 3. So bw'abanga alina kye yakola nga because I'm being genuine, this is entertainment bro. Ayinza okuba nga ensonga lwaki okyogerako nti omulaba nga first hand culprit okitegedde naye nga message yange eri genuine and genuine bro. Kwogera katono nnyo ku taata wange balesa kubyogerako naye buli kimu akikoze as in I mean musically mumbanja ki bashitegedde nti mutabani wa Bebe Cool alizoninga bulungi naye ebigambo byayogera agambye wano oluyimba lwe bayita Zaakayo talumanyiiko wadde n'akamu era taluwulirangako yayiyiza luyimba lwe ekitegeeza obuyiiya butono. Sirumanyi manyi Matayo iyo tebamulumba naawe ayo mulumba oti abagezezako omulumba bonna ensi yaseka. Ziyinza okuba omanyi neetaaga okuwulirizako oluyimba nemanya okitegedde because katoge ombuuza bintu bye sitamanyi temanyi Matayo sebo enda nadduuliramu leero really. Mutabani wa Bebe Cool agamba nti oluyimba bayita Zaakayo taluwuliranga nako yayiyiza oluyimba agamba ye producer
yakozeeko producer okuliko ba producer ab'enjawulo olulya wagamba nti abatudde kuba nze natandika production remember nange ndi produce then nina kyaliwa genkola nayo attention nasuulamu kalayini layini ezinyuma roni on this one nasabulenga omavad beats naginyumisa nagiteekamu mixing nagimastering abanene omanyi weewale ebiragala akunenya olumba weewale ebiragala said nti I'm trying to be genuine to buli muvubuka ali eyo weewale ebiragala the effect of biragala kwe kokulipira ki abakusingako oba abantu the respect should be genuine oba oli akusingako oba muto Alan Hendrick yalibadde agenda mu studio n'akuba ennyimba kubanga bino palapasono talina wagenda muteeka agamba nti music wa Uganda abadde abowa abadde yeetaagamu abasajja nga bano ba Alan abayinza okitambuza omanyi music abadde eno nyizo kigamba nti music abadde akyabowabowamuko nti bikyali ku saidi emu ye ajjawa audacity okukola byakola njagala bafando bange munyumirwe message I'll keep on the educative side of the njagala ojjukire president bino ebintu abyogedde ebbanga lyonna si ku King Saha yekka abyogedde ku bantu b'enjawulo bangi ate tuzze nga tubiraba so bwe nfuna chance nga nina abantu abasobola okumpuliriza lwaki sibyogerako so saagala tukibeesingire ku agamba nti president ebintu abadde abyogera president ategeeza ki bebe cool owa Gagamero mutabani oba ye vice president wa Gagamero ategeeza nti King Saha okuyimba kwe mubadde temunnamulaba Alan Hendrick endongo agikubira ddala oyo King Saha byakuba biwero nebbanga mu ndongo oliruddemu naye agamba n'obwawuma obwa pulezidenti gyevuddeko omukulu yali aggyeyo empapula ng'ayagala kwesimba ku bwa vice president bwawuma oba biki ebyamulemesa nze naawe agambye nti ekifo ekyakyagala njagala otegeere nti waliwo omuzadde atudde eyo afeesinga same challenge sagala okifuule kuggwe gye wandyagadde okitwala era nadde ndisikasingamuko ne bakyali bange wano neŋŋamba nti mbagamba nayisibwa bubi nnyo okuggyayo empapula zange era uma singa muba musobola okuddamu ne munzikiriza naye nayisibwa bubi nnyo ate nalabira ddala akafo ke nasooka okwewanga katono I deserve a presidency bro I have ideas on board omanyi kati bye tulimu abayimbi tudeservinga better industry yaffe egenda ekula nti technology naye ekulira ddala tetuyinza kuzanyira mu craft because bw'ozanyira mu craft oba olina abantu bangi b'okusa aya basi ajjidde mu kisiikirize kya bebe cool naye kinaasoboka nze naawe tumutaddeko abiri atandikidde mu kulumba King Saha agamba nti amusomesa ave ku njaga kwe kumukubira akayimba akakamutegeeza ave ku njaga yeeripa kuba bebe cool byonna babikoledde endongo munamuwa amatu oba temumuwe yeetaaga buwagizi bwammwe endongo agikubira ddala kuba reggae music omulungi ne lwakuba ayingiddemu entalo naye agamba alwana lutalo lwa taata mu nsonga ezo era oyinza omuwagira mu nsonga eyo naye ebigere anaabisobola byatandikiddemu nga binene bya maloboozi ayaya ensonga zeezo nno ez'omukulu vice president wa Gagamero bw'atugambye